bamuyita Lwembogo LCB Mwemanzala Lwembogo. Tata wange bamuyita Mwami Nsereko Livingstone Lwembogo. Mama wange bamuyita Mukyala Namwanje Margaret Lwembogo. Omwami wange bamuzala Mukasanda bamuyita Kityo Godfrey. Naleka abaana bange kuliko Namwanje Nasolo Vanessa, kuliko Mubiru Valencia, kuliko Namiro Valeria. Nsaba mwami muwonge, nsaba mwami muwonge. Nkusaba n'ekitiibwa taata ow'ekisa. Nkusaba nnyambe nsaba mu nsi za Uganda. Mbeekayiridde mu nsi za Uganda. Nze nafuna ebizibu sikyajjukira na kujjukira ebizibu byenfunye. Obwongo bwansaanuuse. Kamunguluze yanfuukidde kamunguluze. Mbeekayiridde mbasaba ku nsi za Uganda. Mbasaba ku nsi za Uganda kyekisa kyembasaba. Bakama bange simanyi gye bali naye nga waliwo omusajja amanyi wendi. Naye bakama bange mbasaba ni wano banyamba buyambi. Ugandan lifestyle. Kati tutandise n'ako akatambi akwankuba kyeyo Prosi Nambalirwa, muwala muto myaka 28 yakoma mu siniya yakubiri era Uganda yalekayo abaana basatu be yazaala n'omwami amanyikiddwa nga Godfrey Kityo. Kati oluvannyuma lwa byonna akatambi ako katambula nnyo ku mikutu migattabantu. Omuwala oyo munnange wakati mugenda maaso n'okubeera nga asaba obuyambi era ng'agamba munnyambe muntaase kubanga embeera gye ndimu si nnungi. Kale akansooke nyongera okujjukiza butya bwe yali asaba obuyambi. Mbasaba bunyambe vidiyo zizino. Mbasaba bunyambe mwami muwonge Henry. Nkusaba bunyambe munteeke Uganda bagamba bange. Bakama bange mbasaba munteeke Uganda. Mulaba amabwa. Bakama bange mbasaba munteeke Uganda. Mulebe efaanana ebigumba. Mbeekayiridde munyambe mu nsi za Uganda bakama bange. Mbasaba ku nsi za Uganda. Munyambe mu nsi za Uganda. Tata wange Mwami Nsereko Livingstone Lwembogo B. Mbasaba munyambe. Musajja mukwata bulungi akafiirwa muzzukulu. Akafiirwa mutabani. N'okutambula sikyasobola kutambula nze n'amagulu galwala. Mbasaba munyambe mu nsi ya Uganda. Okugulu kuno kunnuma sisobola kutambula. Kuliko ekintu mukiraba tekisobola kutambula. Sisobola kutambula njabula bwavuzi. Mbasaba munyambe mu nsi ya Uganda. Mbasaba ku nsi ya Uganda. Mbasaba mbeekayiridde bakama bange. Kambala kasigenda kukaaba naye ennaku ennuma mbeekayiridde mbasaba mu nsi za Uganda. Mbasaba ku nsi za Uganda bakama bange. Mwami Henry Muwonge n'abaami mwenna abasobola okunnyamba. Mbasaba munyambe munkwate mu nsi za Uganda. Mbasaba kudda Uganda. Kati ndi wano kino simanyi kino njavula bwavuzi kyenkana sitambula ne mu kinabiro genda mu toyi ne njavula bwavuzi. Mbasaba munyambe mu nsi za Uganda. Mbasaba kunyamba ku nsi za Uganda. Mwami Muwonge Henry Muwonge mu nsi za Uganda ndi bubi. Mbasaba ku nsi za Uganda mukaaba naye sigenda kukaaba mu vidiyo yange eno. Mbasaba mu nsi za Uganda bakama bange. Mwami Muwonge n'abantu abasinga mwenna n'abantu besimanyi mannya munkwata mu nsi za Uganda bakama bange. Ono nno awulikika nga omwami gwasinga okulaajanira ye Henry Muwonge. Ate era ono yagenda mu kampani eya Fabulous esangibwawo e Makindye. Yagenda mu mwezi gwali gwa mukaaga mu mwaka 2022. Wabula maama w'omwana ono agamba nti oluvannyuma lw'emyezi 2 bali atandika omugamba maama gyendi bantulugunya bambonyabonya n'ebirala naye olw'okuba yali yagenda kupakasa
bano basobola okubeera nga bagumiikiriza. Tomanya mu maaso eyo balowooza nti biyinza okubeera nga bitereera. Okujjukizaamu, omuwala ono agamba taata we ye Nsereko Livingstone kw'ossa ne maama we Margaret Namwanje. Kati mu mbeera nga bweri, bano abazadde abawangalira eyo Rwembogo, era lino twogera ku disitulikiti y'e Ssembabule. Kati mu mbeera nga bwe badde, abazadde be basobodde okubeera nga munnange nabo balaajanira bazira kisa, basobola okubeera nga babayamba olw'embeera gye bawangaliramu. Kati bino bye bigambo bya maama. Nkuwanjagira maama, ngamba njagala omwana wange munnange yagenda ku kyeyo mukwano, naye omwana wange maama alemeddwa okudda. Ali eyo bamusibira eyo maama, bamukuba. Munnange omwana wange simanyi kiki kyaliko, naye omwana wange yandekera abaana abato maama. Abaana munnange naye yali agenze kuyiyiza abaana be mubaka. Naye nsaba maama nga bali mu gavumenti munnange munyambe. Munyambe omwana wange akomewo. Omwana wange yandekera abaana bato, nange siina buyambi. Ng'okuva lwe baŋŋamba omwana wange bannange maama, nange nalwala. Embeera si nnungi maama, nange kati endiri bagiteeka mu ddiiro. Maama obulwadde bwasituka, obulumi bunnuma munnange, obulumi bunnuma obw'omwana wange ne bwegatta n'obulwadde obunnuma. Abaana nnyina bato, siina buyambi, siina agenda kunnyamba ku baana. Abaana bato munnange, omwana wange be yaleka maama be yali agenza okuyiyiza. Nonno mu lutuula luno eno mwabaddemu n'omubaka weeyo Mawogola, omukyala Goreti Namugga, asobodde okubeera nga munnange abeerawo okusobola okulaba ng'abaako kyayamba famire eno. Ne taata newankubadde musajja, ekituufu kiri nti asobeddwa ki eky'okuzzaako. Kale abasobola okubeera nga mumukwatizaako bambi, musobola okubeera nga mumukwatizaako kubanga famire eraga embeera si nnungi. Omanyi abantu bano eno tebagenda ebweru nti lwakwagala, wabula batuuka ekiseera ensi nebanyigiriza. Kaakati kyetulina we tutandikira, kyetulina buyambi bwonna, kyetulina busobozi. Naffe tuli bakateyamba, twali tumanyi nti omwana waffe banaagenda ebweru n'afuna akasente anaayamba abaana be naffe atuyambe. Naye tetulina tuli bakwasi ba nkumbi ate tuli mamere y'abaana beyabazuukulu okulya. Naffe tetwesobola. Ge mazima tusaba gavumenti etuyambe etukomezeewo omwana waffe, oba nalya ebiwogo byaffe aliye naye nga tumulabako. Aba abaana banalya ebiwogo oba tebasomye babeerewo, terwali kyakukola fena situwasoma, naye tetulina kyakola ng'omuntu waffe tumulaba nga n'abaana bakola ki ng'ali nabo. N'anoonya akasente olw'ensonga wano emirimu gibeera giganye, kwe kusalawo akanoonyeze emitala w'amayanja. Naye abamu bafuna ebiyumba, bwe mba mbiyita bwe ntyo, ne bitabatambulira bubi. Ate abamu ku abo abatono nabo ne basobola okubeera nga munnange bayita mu mbeera ey'okusoomozebwa. Naye newankubadde abamu bafuna ebiyumba nga bakama baabwe si babi, tekitegeeza nti nno embeera gye babeera bawangaliramu eyo eba nnungi. Omuntu asobola okubeerayo nga yeegomba okulya ku lumonde, yeegomba okulya ku ttooke n'enkoko eŋŋanda n'ebiranga mu bimanyi, kitegeeza abeere mu kunyigirizibwa. Naye olw'okuba aba anoonya entandikwa neweesanga nga bambi ebisinga obulungi abigumira ebbugumu, nerimufumba naye n'aguma n'ebirala. So twabisabye n'abantu mwenna be basindikira ssente, era mwongere okubeera nga mukozesa obuvunaanyizibwa mu ngeri bannammwe gye babeera babasindikiddemu akasente okukatereka, naye babeera babagambye ozikozesaamu mu bikozese oba muzikozese mu butuufu, so si kupalapalanya kino na kino, kuba abantu abo ekyamazima bayita mu kufa. So atwongere okubeera nga atuyambako abankuba kyeyabali eyo, kubaffe wanene ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle mujjukira twali tutandisewo project ey'olugendo lw'ekyeyo nga tukima bannaffe okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okubatuusiza ddala wa gye babeera balaga nga tufuba okulaba nga batuuka bulungi. Kati n'omulala
ayina kyasobola okuba nga ayambako ono omuwala amanyikiddwa nga Presi Nambalirwa, musobola okumukwatizaako omuntu omu mumuyamba nasobola okubeera nga akomawo. Kale nja kuba musanyufu nnyo bwe naakomawo wano eno okutegeeza bannamukutu mwenna nti ekituufu omuwala yasobodde okubeera nga akomezebwawo wano e Uganda ng'ate mulamu bulungi, kubanga ono akyayogera ssaawa zino eno agamba munkomyewo munyambe munkomyewo, naye mumanye nti nno singa ekintu kyona kyona kituukawo katugeze akyogerako si yakireeta Katonda n'amujjulula, kitegeeza ki? Era n'omulambo mwe mulina okukomyawo ate expense ezza omubiri ogwo eba ya waggulu nnyo ne process eba mpanvu okusinga ey'omuntu omulamu. Katuleme kwagala abafu, omulamu naye tumuwe ebimuli bye, yagenda kukolera ggwanga kubanga ku ssente z'akola era afissaako ekitono ekigenda mu musolo, yensonga kyoga yagenda kukolera ggwanga. Bw'asindika ssente famire ye oba eguzeemu mu faliso oba eguzeemu butto n'ekirala kyonna kyonna seminti kuzimba nnyumba ebirabera gavumenti eba efunako omusolo. Kale bwe njogera bwentyo mba siri mukyamu niwakubadde abamu omulowooza abantu baba bagenze kolera famire zaabwe zokka, n'eggwanga lirina sayidi endala werifunira. Oliwo aba akola miliyoni emu oba emitwalo 9, manya oyinza okwekakkananga emitwalo 15 kigendeddeawo mu misolo, kusindika ssente, kuzijjayo n'ebirala gavumenti gyebekujjako musolo. Kati abantu banene tubayambe nnyo. Omuwala oyo yali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nze Ssegawa Muleshi.